Tuzze kulangirira line-up y'abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ba TikToker, abayimbi ne ba comedians. Enkuuka ya Ssaabasajja Tobongoota ennaku z'omwezi 31 egenda kubeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo. Abayimbi b'eggwanga bangi baba beesunze okugenda mu nkuuka okuyimba olwa pulatifomu ennene gye baba bagala okufuna. Buli muyimbi yandyesunze okuyimbirako mu nkuuka olwa Namungi w'omuntu abeerayo. Naye omutegesi w'enkuuka eno Abitex ne Bajjo Promotions luno bwe bagiwomyemu omutwe. Owulirira bino nga baleese lisiti ey'abo abayimbi bokka abakkirizibwa okuyimbira mu nkuuka era nga bataddeko akakwakkulizo nti singa towulira erinnya lyo ku lisiti eno neweetantala okulinnyayo olw'ensonga y'okuba nti abantu bajja kubeera bangi. Ojja kujja naye tojja kufuna mukisa guyimbira ku Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwo. Enkuuka y'emu ku kivvulu ekisinga okubeera ekinene mu ggwanga Uganda ennaku z'omwezi nga 31 nga bannayuganda bamalako omwaka. Baba beesunga okumalako omwaka ne Ssaabasajja Kabaka kubanga olunaku olwo aba ateekwa okulabikako eri Obuganda. Atuwulirize lisiti ey'abo abayimbi abasomeddwa n'abo abatakkiriziddwa kulinnya mu nkuuka. Naye tekifuula nti bayimbi ba Busoga bokka. Bano abayimbi baba baggwanga. Omuyimbi w'e Busoga ab'e Kampala mumwanirize ng'omuyimbi w'eggwanga. Mujje ebintu by'okwesosula nti ono alina kuyimbira Busoga, ono alina kuyimbira Tooro, omuyimbi aba waggwanga. Omulama gw'enkuuka y'omwaka guno tulina pulogulaamu etandika ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 11. Twayogedde n'ebitongole bya security byonna. Uganda Police egenda kuyambibwako military police. Tulina abandi buleya, tulina abasirikale 1,000 be twadeployinze. Twagala omuntu ave mu kivvulu nga tagenda ng'akolomera Abitex omutegesi wabula ng'asabira Abitex emikisa. Ekisooka ogenda kunyumirwa okuva ku makya paka kiro. Nabagamba nti ekigambo Tobongoota kitegeeza comedian ku comedian, muyimbi ku muyimbi, DJ ku DJ. Kati ntwala omukisa guno nga ngenda kusoma lisiti y'abantu abagenda okupafominga ku nkuuka. However, mass awo mu wiiki emu tugenda kumuweereza lisiti tugayitira ku social media buli omu amanyi essaawa z'agenda okuyimba. Ssaawa ze tugenda bayitira mu baani abo abakkirizibwa okujja mu nkuuka. Bw'oba towulidde erinnya lyo ku lisiti eno okuba essimu yange, tokkirizibwa kusala lawundi abawuti y'ekibuye, tokkirizibwa kulowooza kigambo kye bayita nkuuka nga toli mu lisiti eno. Abali mu lisiti eno bokka be bagenda okubeera mu nkuuka okuleka ne surprise artist gwe twabasuubiza gwe mujja omumanya mu maaso awo. Era kamera zonna mutunule ng'asoma wano mwetegerezeewo nnyo nkwatira bulungi ebitabo. Tugenda tandika ne ba TikTokers. TikTokers abagenda okubeera mu nkuuka, Jose Chakala ne Bulaba family yonna gye bali. Tata Kimbowa gyali. Mixi Mustufane gyali. Bakomediani b'eggwanga bonna mu ggwanga abasinga ba top 5 comedians bakulembeddwa Maulana Direi, MC Mariachi, Amadirati Andikiko, Amoti. Gwe comedian nga towulidde erinnya lyo okuleka Abitex tolabidde buno obwana babuyita batya buno? Buno obwana obuddugavu abakola lyo aba Maulana babayita batya sibamanyi. Abo nabo bafuna omukisa basobola okujja babayita Bashame Andishawa. Abo abagireka Abitex nti mulambo yafa. Kati abo abagireka Abitex nti mulambo nabo bagye bali. Yenyongeza gye tubongereza mu bakomedian. Atawulidde erinnya lyo oli comedian tozunze empale ng'ojja mu nkuuka. Ne tugenda mu regional artists tutandise ne Busoga. Busoga eno tugyagala nnyo nti Busoga bayimbi nnyo. Talenti Busoga actually be basinga okumanya okuyimba mu Uganda naye tebannasala kubakiira. Kati omulama gw'enkuuka nti Abitex ayagala nnyo ebitono ebito. Twasaba ne tugamba tuwe ku baana bano aba Busoga ab'amaanyi pulatifomu y'ensi yonna bajje bekisasinge talenti zaabwe. Era kiba kikulaakulanya Busoga musical kubanga Busoga baganda baffe abamu tuli Basoga. Naddala nze Bajjo ndi Musoga era njagala nnyo Busoga kuba Busoga naye njagala nnyo. Sitegekangayo kintu ne batajja mu bungi. Busoga tulinayo Flower Galo ne Brother Roni bagenda kujja bayimbe mu nkuuka. Tulinayo Acidic Vocals, tulinayo Land Soldier, tulinayo Yalidi, tulinayo Kimunana, tulinayo Loya Simba, tulinayo Silicon musajja tereze ebyuma naawe. Tulinayo Silicon Avoko, tulinayo Peter M. Gazamba. Peter M. Gazamba y'ekikyala. Be babayimbi be tulina Busoga mpozi ne Kanabada ajja bega ttako kwaba abayimbi.
netugenda ankole bano muwulirize obulungi munyomanya ankole tebamanyi kuyimba naye bakabana balina talenti be basumbukamu mu ankole region be basinga talenti mu ankole region tuyina Leigi superstar wa Western region yasinga kuchwala amaanyi tuyina gwe bayita Truth 256 netwe gwe bayita Omega 256 owankole yenna nga towulidde linnya lyo toleeta embaliga mu nkuuka tugenze Toro region tuyinayo Hinda Irene ne Musamiru ne Rich region twakoze consultation balona abantu be babalonze bagamba ffe Toro twagala mutubeere no platform ffe tugendera ku maanyi g'abantu ene n'enkoka y'amaanyi g'abantu bw'oba towulidde muyimbi wo ng'omwagala kitegeeza teyayise mu kakuŋŋoota k'amaanyi g'abantu Ettoro tulina abayimbi basatu Hinda Irene Musamiru ne Rich tumaze ankole Toro Busoga netugenda wano e Buganda tugatandika ne bano tulina abamawulire baffe Sendegeya ne Lukenge bebalina oluyimba oluliko ndya zange era abo twabakadde omukisa mu nkuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge tebagenda okwaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga lwaki twakikoze bwe tutyo nti oluyimba lwalugamba ndya zange bagenda kujja kuyigiriza abantu ba nkuuka kulya ssente zaabwe olunaku oluyamba abayimbi b'amaanyi nnyo twabawadde ekitiibwa netwagala Sendegeya ne Lukenge ssaawa 11 ez'okumakya mukeereko musanyuse abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka mubayigiriza okulya ssente zaabwe kubanga bannamawulire ba CBS bannanyini mukolo kati bagenda kutuyambako okuteekateeka abayimbi abalala nga babayigiriza live tugenda batesitingirako ebima live evuga etya best enkuba etya ki ekiyinza okutwawukana mu maaso awo Sendegeya yandise nono n'atuwamu akapera kubanga lwakuba ali ku kapitano osobola otuwamu akapera obudde butuggwako kale omutegesi omukulu aganja okulire yandibalezi kyagenda okubaleka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge ne tujja Sendegeya ne Lukenge bwe banaamala ku ssaawa 11 ez'okumakya Sauda Nakakaawa ne Matiya Lwima tuli mu kadongo kamu buli kirasi yona twagikoledde omutemwa mwegwa Sauda Nakakaawa ne Matiya Lwima bakadongo kamu abagenda okusookawo Dani Mumuze Kibijigiri mumumanyi omusajja oyo yakola bulungi nga nze asanyusa nnyo bannayuganda Dani Mugula Wile Mugabya Gerald Kiweewa Harriet Sanyu Asali Nduga Haji Kaziwe Kapo Samasi Aswalukaga ne Kabaka w'akadongo kamu Uganda Lord Fred Sebata eyo lisiti egenda okusanyusa abantu mu nkuuka ku sayidi y'akadongo kamu netugenda mubaddako tugenze kubanga kubali kukwatayo bantu balina the true legends be bantu abalina music ataggwako tihenretigale ne bwali bafudde music walisigala w'amaanyi era wano mwenna abagamba enkuuka babeerayo bantu baliroko bwenkuuka tebalayo balikirasa ekikadde kyemulaba mu Serena twasize tukireeta mu nkuuka era nga wano bakabaka b'ekikadde mu Uganda namba emu Kyasinga Lubega namba 2 international artist Maddox Semanda Sematimba the king of reggae namba 3 Kireva J omukubi w'amatafaali namba 4 Jamalo Waswa oyo manyi asobola okukola namba 5 Master Parrot omumanyi bulungi Chaga Nolobutolwe gyali Henry Tigani gyali Grace Nakalema gyali Red Maria Mutinatine gyali Sweet Kid gyali kati ngolozo olaba ati enkuuka promoting abaana abato ne promoting akadongo kamu ne promoting ade bakafuloba music batululu ebintu kitegeeza enkuuka kyekivulu ky'omwaka kyotulina kusuba netugenda ku bayimbi ba band music bano twabamanya nnyo mu kweroga naye enkuuka yabagase misa gyoba yasindikira lutayetalo Ssaabasajja Kabaka tebatwalayo bya buloko bonna bakkiriza ne bagamba fe abaani abatengwa Ssaabasajja Kabaka teka amaloko gaffe ebbali tugende tukolera abantu bannayuganda n'enkuuka tulina bwe bayita Sam Isaac Ssemakula yakulembedde ababbandi ne tuba ne bayita Jonalebo Geoffrey Lutaaya ne Niwigosi yonna ne tuba ne bayita omusajja ono ow'ekyejo alimbalimba abantu ennyondo kuli Sevenies gyali Ediawo olugezigezi gyali Irene Namatovu gyali Monini Nantume gyali Sasha Kulaitoni gyali Sophie Nantongo gyali Aizoniti gyali ne okumanya tubagana ne twongerako nabana abaana betwagala okuzimba abagenda okusikira abamisa Ssemakula nga bafudde Robert Lota gyali Lecho Namiro gyali Sauda Bagala gyali kyali kya maama ero ina kyobanja mu nkuuka kusaidia bandi gotwanga kyekivulu ky'omwaka ogusinga ne tewaka tukoleji bayita new generation abavubuka abaliko aba TikTok
mwebosire Queen, simanyi bwana abakuzenjaga, simanyi ba.com WhatsApp digital, new generation ya mwe era ili ya mwe. Liam Voice yali, Aninoni yali, Crystal Panda yali, Fiki Gaza yali, Biswaka yali, Baza yali, Vailota yali, Jowiranda yali, Victor Ruzi yali, Tom D yali, New York yali, Daxi Vibes yali, Ruth Ngendo yali, Jonah M yali, Audio Vibes yali, Sasha Fane yali, Hane B yali, Demo Case yali, Tyra K yali, Ruth Muganja yali. Oina gobanja otolide polisteyo under that category. Kitegeeza abategesi b'enkuuka balina experience mu kintu kye bakola. Tugenze ku bayimbi abaliko nga tosobola kutegeka kivulumo omuyimbi oyo tomuyina, kubanga bano bayimbi abatakwa babeerako buli ssaawa. Ssaawa tugenze ku bayimbi abookya abakola ssente mu Uganda. Tutandise ne Gravity omutujju oyo asinga okuba stage mu Uganda atali akusinga, era mu nkuuka yagambye agenda kukola competition ne international artist gwe tuleeta tulabaanya n'asinga. Tugenze ku Vinka performance ya nnungi kwali, Mbazira Tone kwali, bayine Suna Beni balina oluyimba lwabwe luliko babiyita Nabadda. Tugenda kusabukulya mu nkuuka. Beatles Soldiers gye bali, Mudula kwali, Lydia Jasmine gyali, Karo Kasita gyali, Karo Nantongo gyali, Fefe Busi gyali, Mickey Wine gyali, ne Dwadwadwa Johnny Black gyali. Tugenze ku bayimbi b'enkuuka tobongoota, abayimbi abanene bano bo be basinga obunene mu ggwanga Uganda, era nga bumutuuza ku posta eyo etegeeza muyimbi. Osobola okusanga Bobi Wine ng'atambula obaka miliyoni notobuuza nti akola mulimu ki, n'osanga kankireko ekyo. Tugenze ku bayimbi abanene. Dr. Jose Chameleone yabakulembedde number 1 East Africa. David Lutalo n'abaddako, Eddie Kenzo kwali abakulembedde. Tulina Beautiful Juliana Kanyomozi, tulina King mu bakazi Queen Shiba, nolo kubayita King Shiba. Wanotegeeza Shiba kalungi, Queen Shiba gyali. Cindy Sanyu, era mwabasuwa batu ya Cindy ne Shiba mu nkuuka bigenda kuba bya ddala, mugenda kugirabako. Shiba ne Cindy bakomyewo mu batu. Ne kuddako The Beautiful Winnie Noah, oyo mwana asinga talenti n'okukuba abasajja empi ne mukwano. Paraso gyali. Spice Diana, by the way, a serious not Spice Diana. Ye mwala atandise okuyimba live. Yagadde njinja yakubya abasonga live okumala essaawa tusatu nga tafulatinga. Spice Diana akoze rebranding y'amaanyi. Actually mu mwaka gumu she will be the top female artist mu Uganda. Abayimbi musinze mikono Spice Diana abayitako. Bw'anaamala otuuka ku topu nga mugamba yaloga. Naye branding Spice Diana atuuka mu kifo nga ayina Range Rover, ayina bandi, ayina microphones. She is a full complete artist. Spice Diana abanyuma kuba mukyala wa Diamond Platinum. Ndoza amalala yagakopa wa Diamond. Kubanga andaba ng'avuga Uganda agitwala international. Yayimbye bulungi nnyo ejjinja Spice Diana. Mwabali bagala kutamanyi live yatupuluvi. Ndoza yaze kutuluvinga ze mwazi nali movement tamanyi ki. Naye yayimbye essaawa 2 ng'ate apafuminga live. Spice Diana gyali. Newabaawo Sam Paraso tusonyiwe omuka tugenda kwetondera. Kati Paraso yagenda okumukuba okwaniriza omutanda. Sam Paraso yagenda okwaniriza omutanda gyali. Tulina Fit Famaika etuba ne musajja wa Kabaka Pastor Wilson Kugembe. Bw'oba towulidde erinnya limu eyo lisiti njogedde mpola ate nga nkunnyonnyola tukwegayita okuba essimu y'omutegesi oba eyabbajjo toleeta embaliga abayimbi etusomye 10 be bagenda okupafuminga mu nkuuka tobongoota. Yeeyo lisiti y'abagenda okupafominga mu nkuuka tobongoota. Omuyimbi atawulidde mu linnya lye simanyi ensonga enaabeekuleeta, kubanga abategesi b'enkuuka bennyini be bakusomedde lisiti gye baawandiise. Simanyi oba bagiwandiise kusinziira ku ki, eyo nsonga yaabwe gye tutasobola kuyingiramu. Naye nga lisiti yeeyo bagamba nti eriko abayimbi 10, eriko bakomediyani, eriko ba tiktokers abaliko abakutteyo. Zile yo alergyal mile